Bagende wa minister yani minister nene atulagira tujje wano tukakase honorable members of parliament abali wane ba ministers ndopa titwajja waneno kuzo mwezi 17 n'enkiiko za technical ku district kwaliko senior land management officer physical planner kwaliko technical okuva mu Njeru municipality kwaliko planner n'abantu bangi nnyo tujja wano ne ba members ba board ya ba district nga tuzze okulaba ensonga zino. Ekisooka oba ddala waliwo oluguudo olwazibwa mu ttaka eryo tulirinako obuyinza. Ekyokubiri okakasa nti oba ddala oluguudo olwo lwazibwa oba ddala lwali ku pulaani era nga luteketeke nga lubaddewo n'ebbanga lyonna. Ekirala okuzibwa kukomawa extent of the closure. Ekirala oba nga waliwo n'ebirala ebyazibwa ne bisibirwamu mu kitundu ekyo n'ekisembayo okakasa obwannannyini bwantu awo. Bwe twakola okujja okulambula wano twatambula ne tutuuka wano nga wasibe naye twetoolera ettaka okuva wano ku sonda wano ne tutambula paaka omuzikiti okutuuka eri ne tulaba nga tugenda tulambikibwa pulaana wa Njeru nga tukubanga ye yali alinako history mungi ku ttaka lino. Kye twazuula tekisooka kituufu ddala awantu ekkubo eryali lizibiddwa. Ekyokubiri ne tusanga nti wazibiddwa ekkubo waliwo ne layini z'amasannyalaze zaali zitambula nga ziyita kumpi n'ekkubo eryo era nga mu kuziba ekikomera nazo zaalimu. Ne tukakasa nti era ddala waya z'amasannyalaze ago n'amasannyalaze agaliko gakola era galina ne gigatuuka emmanga era nga n'ekkubo eryaggalwa lyalina gye liraga emmanga. Era bwe twazuula nti waliwo n'enteeseganya endala ezaali zisoose okubeerawo ku nkola nga balaga nti Nytil yali yakkiriza nti wano waliwo ekkubo eritwala abantu emmanga naye nga bo si basiimu ku ngeri ekkubo eryo gye lyali likozesebwamu. Ne balowooza era ne bateesa ne municipality ne bagigamba nti babakolera ekkubo eddala oluuyi luli eri omuzikiti era ng'ekkubo eryo gye baali bayiteekateeka nga waliwo omwala ng'omwala ogwo wajja okukolwa ekkubo likiire liwetemu weti ligende ku ba developers abo baali bazibidde. Kati ffe twabitunuulira ebyo byonna byonna ne twongera n'okubuuliriza ku kisembayo ku bwannannyini bw'awantu bwe tuzze oba ddala tulinawo obuvunaanyizibwa oba nedda. Bye twazuula bye bino nti awantu wano tewaliiwo bujulizi bwonna bwe twafuna ku emuze mukono oba entebe obukakasa nti wano waliwo ekyapa ekya freehold ekitambula nga kya Nytil. N'olw'ensonga eyo mu kulaba okwaffe n'okakasa nti ettaka eryo mu tteeka liba lisuula ettaka eryo mu district land board nga lirinako obuvunaanyizibwa. Ne tukizuula nti era ejja kwatagana ne authorities baggulewo ekkubo liri eribalikkirira erinaatula ku plots emmanga kubanga emmanga twali twagabayo plots edda nga kirina okuba nga kyabukujjukujju era nga kyabukalabakalaba nga waliwo ekkubo erituukayo. Kaakati byonna nebyo twabiraba ne tukkanya na bino. Tekisooka ekkubo lino nga board yalabye nti kya mugaso ligire nga liggulwa era nga kwe kusaba kwange nti awantu wano waggulwewo wakkire wabanga waliwo enteeseganya endala zibeere ziti nti Nytil n'ab'emmanga bakkaanye kwani anaakola ekkubo liri ery'oluuyi luli kuba newankubadde obujulizi twabugatta nnyo twagambibwa nti lino lyali lyakolebwa ba developers b'emmanga kati lw'ensonga eyo nga bw'oliggala
mu mateeka twaweebwa amagezi senior land management officer nti etteeka likwata yo stopped tosobola kuddamu kuliggala ng'ate budda ku erekise abantu awo ne baggulawo ne bayitawo era nga bayisa n'ebintu ebyazimba emmanga ekya ne bagamba nti bwekuba kwe kukkaanya kwa Nytil Nabali ekkubo liri likkaanyizibweko ani alizimba oba Nytil yali alizimba lyonna oba anaayambibwako develop omulala abali ab'emmanga nga balizaawo. Plana wa district n'atuwa amagezi nti nagulira okubanga ekkubo liri waliwo omugga omwalo oguyitawo ate nga kiwonvu si kirungi nalyo kuliziba kuba liyinza amazzi gayinza n'okudda emabega ne gayonoona ekkubo lino eddene eryayumira wabula nga kiba kirungi ne bakola stone pitching ne bateekayo wansi amayinja ne bazimbako ebbibiri ebbali amazzi ago ne gatambula bulungi ne kusaidirwako ne tuweebwa amagezi nti bagulingeko basimbeko ebimuli ebikkirira naye ng'ekyo nati kinaakolebwa na wano waggulwe ku nteekateeka ey'okuleeta omusaveeya aba kinaabawa ku disitulikiti wekinaaba kisobodde oba si kibano bannyininyini bayite omusaveeya batuggulirewo batulage bwe kiba nga si weewaawo kuba ffe kye twasanga kino ekyapa kyawantu tekiriiwo bwe kiba nga waliwo ekyapa bakitulage naye bwe kiba nga tikiriiwo etteeka lya Land Act kawairo nkaaga tuno kati ne tubbi kakkiriza Land Board okumenya ng'ensiinyi era kyonna kyonna ekizimbiddwa ku ttaka nga tekyagaddeeko oba olwa security n'ensonga endala kati nno tunakizuula ekyo nga bwe kiri kiba tekiba Nytil obeera erina okudda mu Land Board mu bulambulukufu neddamu n'esaba ettaka eriwo obanga esobola okuliweebwa olw'ensonga oba si kityo naye ng'essaawa eno Land Board kyeyakaanyaako ti wano waggulwewo era wano wamenyebwe. Investor baffe bateeka development efaanana ng'eyo ne tukeera ng'ate na wano bagaddewo nga tulaba abantu bano coexistinga okulaba ng'ekibuga bikula kubanga twalaba hoteeri eyali ejjaawo n'abatuuze nga babagalidde ng'ate twali tutuddemu n'ensonga ne bannaffe bano n'abakulembeze era nga ne meeya yaliko era twewuunya nnyo okulaba ng'ensonga zino zibuka okujja mu ofiisi yo baffe twali tugambye mu luguudo lubeerewo olw'abantu abalina ebyobugagga wali ne bye tulabako ebisobola okukyusa ekibuga kino. Nytil ebaddewo abamu yetusomesezza banze nazaalibwawo bwennyini naye nafuna omukisa nga nsomera ku Nalambayi ku bigere nga wano wempita n'engwa ku Railway Bridge enkadde naye bwe twalaba ebintu nga bifaananawo ebityo bituzizaayo leero okubikula maapu zaffe olabira ddala ng'ekkubo lyo lyaliwo. So na minisita tubadde n'enteesaganya n'abana abantu naye kyatuyitako nga tulaba LC yawandiika ebbaluwa mu ofiisi zaffe era ng'atunenya obutabaako kyekakoze ng'alaba abatuuze babagalidde ekkubo. Olwekyo okwebaza minisita tumanyi oli bize nnyo mu ggwanga lino okulaba ng'osobodde okujja era n'otulya ddala mu kkubo ng'ate obadde osaana oba okutuula awantu tulaba nange naswala nnyo minisita okulaba nga minisita olukiiko aluteeka mu kkubo naye kkiriza ogumire eyo embeera lwakuba ebintu by'ettaka si byangu nnyo naye twebaza minisita owaffe member of parliament mukyala Diana ne ttiimu ne security twongera okyebaza wiiki eyo yennyini ng'obaawulira ng'ojja waliwo ensiitano baleeta ebyuma okutandika ekkubo nga bagana kusimbawo kasooli naye twebaza security DPC yakola omulimu gw'ettendo n'ayimiriza abo abantu ng'amaze okufuna ekiragiro ky'ebbaluwa ng'olijja wano n'abagamba buli kimu kireke nga wekiri minisita mwennyini ajje so twongera okwebaza webale kujja webale for some good time era ng'abakulembeze loolo yaffe kukwanaganya enjuyi zombi mukwano gwaffe mukulu Sekitto omuzadde w'abaana abo abali ku kyapa yatutuukira alaga nti waliwo ekyali kutambula bulungi era butereevu twayingira mu nsonga eyo ne tuteekawo embeera eyo gye tubadde tulowooza nti ekyasitandinze
twalina okukkanya wakati wa Nytil ne mukulu Sekitto, era ekiwandiiko Nytil nekituwandikira tetulina mu ofisi yaffe nga akkiriza okuwaako portion ku ttaka lye ku developer waffe Munnayuganda Sekitto ateekeko investments ezo, naye tetutamanya nti mabega waakyo ate ye bitajja kutambula bulungi. Twalina okukkanya nti fo nga tannaba kugenda developer Sekitto kugenda mu maaso n'okubanga akola ekkubo eppya, ajja kusigala nga utilizinga ekkubo yali amaze okuteeka in place. Naye tetwamanya ki ekyatuukawo, investor ne baclosinga ekifo ekyo ng'omukulu Sekitto tannaba kutereeza kifo kyateekeddwako accessinga premises za developing. N'olwekyo minisita njagala kusanyuka nti olunaku luno bwandaga wandika ebbaluwa nenfunako kopi nga 11 Desemba gy'ogenda okujja ku nsonga y'emu. Tubadde tukulindirira ojja otugaidinge nga ffe lower local governments ki kye tuyinza okukola ku nsonga eno, kubanga tulabye ng'efu eyinza okuleeta insecurity mu kitundu kyaffe. N'olwekyo njagala kumaliriza. I received instructions from you to call for this meeting. I did communicate, and I want to bring it to you, before you, that all the key people that you wanted are in attendance. Only one party that is Nytil turned down the invitation, and yesterday they communicated to me requesting me to cancel this meeting. Honorable Minister, you are a senior leader. Honorable Diana is a senior leader. I always take up advice and instructions from my supervisors, very serious. I insisted the meeting should take place. This is why we are here. I disregarded all the other communications. So I wanted to bring this to you for purposes of information. Issue number 2, the office of the president is fully composed. Lydia, raise up with the team such that minister can see you. This one is the deputy RDC, gazettably brought it, and the chairman district land board. We have equally been bothered as a district security committee. It came before our attention. It came to the attention of the municipal security committee, and we did offer guidance. We did offer guidance in accordance with the law. Our guidance is yet to yield the results, but your coming facilitates a quicker process in yielding better results. I want to once again thank you for choosing to come and be part of us. I want to thank you and your sister for finding time for the common man. When you come, we feel blessed. When you come, we are happy because we know you come with a solution in the hand. Tukubire ku Minister Mungalo edompi ntontono kuba Minister idie n'ensonga zettu ajakola ki kudikola. Honorable Minister, we got concerned when we found there was development down there, and then later on Nytil was now sealing off the road, which was constructed accessing, since this one they sealed it. This one was the one which was now assisting the developers and even our fishermen, the community, those who go for World Bank. World Bank is the waters. They go and get fish to earn the living. Then to our surprise, we heard that Nytil closed. When I went to municipal council, I went to the office of the physical plan to find out, were these people Nytil permitted to close here? He said no. He even showed me enforcement notes stopping them. Then from nowhere, within a certain time, we found the place was sealed off.
Honorable Minister, I also got I got him the pen and he wrote to you complaining of the same, in that you to come and help the community here, either to open the other gazetted road or this newly constructed by our developers. Honorable Minister, since we are limited, I'm called Gaga Cosmas. I've been born from this area called the Naminya Berenge by then, which nowadays is called the Upper Nava. And there is a reason why this one here, we named it Naminya South. Naminya South, we have another village called Naminya North there. We have a reason for that, because this was from the estate or the housing estate of Jerry Stock Farm, veterinary. We have an estate of Nile Brewers where our honorable chairman, Michael Odebo, was born. He was born from here. And then we had a Nile Brewery. So they were very limited in number of residents in this place. Personally, what I know, there was a road where Nytil, former Nytil, constructed the bicycle shed. So for us to access Ginger, we could use, since they are defenced, we could get a path as we were going to Ginger. Why? Next was UEB. UEB, there was a power station of UEB. So vehicles going there, they were just ending in UEB. So for us, the access road, which was closed here, we could use like figures, like the length, the width of a road. I did not know anything about the width of the road. I was guided also by the physical planner, and we filled the form. But I thought the road was accepted to be here. Only later to learn that Nytil is fighting with the people who have constructed the road, and that the road is not meant to be here. So I think there are documents that can clear out all these problems. As locals here, we just by view of that there was a path here, it becomes difficult for us to justify that really this is the person who should have ownership of this place or not. I think not to talk too much, that is the thing that I feel the technocrats who have come today should work on and help to save our situation here. Thank you so much. Yeah, thank you, Chairman. Came back when he was already talking to this man. I didn't know who was the buyer and who was the seller that we are getting to deal with here. All I got to know again is that the land was no longer for the other person we were coming to witness that is the owner. I think transaction had already taken place like a day or so before. And he told me, the man says he has already bought the place, but we need to go to council with this man. And they carried us into the vehicle of this man, Sekito, and we went up to Jero municipality offices. There they directed me to go to the office of the fiscal planner. When I reached there, they gave me the form. I was a bit disturbed. I said, but I thought I had come to, there is a matter that there was land wrangle that is taking place. I'm just coming to sign a form. Then he said, yeah, he said that, I said, there is somebody whom they told me was selling the land. Then he picked the file of, the file that relates to that land we are talking of. He gave it to me. And I tried to go through it. I saw like all those documents were genuine documents. And now a land already which has title, how can I challenge and say I'm refusing? They're giving me a form. The form is only fulfilling to accept the development of the plot, which means already the land was proven by even NEMA that it is off the buffer zone area of the Nile.
So I started feeling. When I was feeling, there are certain things, of course, in the form that were not also, I could not logically answer them. The place I found already they were making foundation for the fencing, that wall fence you are seeing over the other side. When I asked Uganda, whether this land is not very close to the river, because he's also using verbal confirmation, he told me that it is not very close to the river.